bukyali ku makya era nga kikyali ale okubanya kyekigenda okubeerawo. Tukyamonitalinga ebigenda mu maaso. Of course tuwuliddeyo incidents ezimu ezikyatutawaanya ekigenda mu maaso awo polling stations ezimu gyabba tugamba ekigenda mu maaso ku Gwanda, ekigenda mu maaso awo ku Ham Stadium awo wonna awo ekifo ekyo ttiimu zange zempeerezaayo olutalo olugenda mu maaso situmanyi biddira. Waliwo ne ttiimu zetuweereza ku Bati Valley, waliwo ne matatu zetulidde zikaminye ezisomba abalonzi kubanga bagenda babajja ku polling station emu babatwala ku ndala. Ebyo biripooti zonna tuze tuzuulira era tuzimonitalinga tuzirwanyisa. Naye kyetusasinze okulaba olwaleero kwe kuba nti abantu tebajjumbidde kulonda, abantu baali baddu. Nze wano wennondedde mukirabye kati ziri ssaawa 5 naye mulabe polling station tewalirayo ndowooza olumaze okulonda tewannaddawo namuntu n'akamala eddakiika nga 2 nga nyimiridde wano wedda nningizaako wali ndabe wali yajja okugenda alonde tewannabeerayo okuva lwe namaliriza okulonda azze kuyingirawo okulonda. Ekirala nti ne wennondedde nga bakalonda 37 ku polling station eriko abalonzi 479 ku ssaawa 5 okujjako nga waliwo ekyenjawulo nnyo ekikyuse wakati w'essaawa 5 ne 10 etunaakoma okulonda. Sisuubirawo nnyo ekinene kigenda ku kyo. Kale bwe ziba nga essaawa zino ezisoose balonzi 37 kale abanaddako bwe banaabeera nga nkaaga kyekikumi ku 479 bwe balondako ekikumi kijja kuba mmirako y'amaanyi. So awo tuyimiridde, eggwanga we liyimiridde. Naye ng'ekireese kino abantu bakoowu, abantu beetamiddwa, abantu basobeddwa. Manyi state of hopelessness. Abantu bagamba kati kyekiddako balonda ku bwa pulezidenti ebyaliwo mwabiraba bu voter kit bu BVVK machines ne buttibwa ne baga nti bufu naye nga bulamu ne butakola. Emiggo ne gifuuka emiggo, tiyagasi n'afuuka tiyagasi, ebyokulonda ne bikyangibwa biti. Kakati we tutuukidde wano olwaleero abantu oli agamba ye ne bw'onoolonda bigenda gasaaki, ne bw'onoolonda eri bayinza kwalangirira bye baagala. Sijja balimba nange ndi wano yadde ennoozi niye simanyi nti banaalangirira ebituufu. Olwoba oli awo nga bagamba nti wano polling station sinza kwewuunya nga baga nti Summit View abalonzi bonna register eweddeyo. Wali awo polling station e Nakasero awo wali ezo eziri mu magye mu military barracks newalawo. So ebyo byebiri mu Kampala, byebiri mu Uganda. Naye n'ekirala nti abantu bali ku bunkenke, abantu bayoola ono bayoola oli. Nze mbadde njja wano nga mpulira mu kunywanyi wange Muwanga Kivumbi y'omu ku babuziddwawo. Muganda Muwanga Kivumbi ate wakaawe battirayo abantu. Tuwulira ennamba eziwera nga abantu 10. Ate gwe battira abantu, ate gwe bakutte, ate abatta tebakwatiddwa. Kwegamba byebyo ebitiisizza abantu abamu okujja okulonda ne bagamba bino tebirina ki makulu. Kati awo tuyimiridde bwe tuti. Lordmayor, omulabi wa NBS yanjagadde okumanya singa obuuma mu biometric nga wano wolondedde singa bubaddewo oba n'ebitundu ebirala ebyokumpi nga bibaddewo akalulu kandibaddeko amazima nabwenkanya kuba bingi byoyogerako ng'eggwanda n'emisenyi n'ewalala. Olowooza singa obuuma bwe bukoze wano nga bwe tuli oba Kampala yonna byanditambudde bulungi? Obuuma nabwo bukolebwako bantu naye buyambayambako katono maybe okendeezako bukendeeza nga bw'onooteekawo kamera ewaka omubbi n'akalaba n'agamba oba bandaba n'atyatyamu naye era tekimuganda kulumba oba buno bwa alamu bwe tuteekako nagira ku mmotoka naye era bazibba nga yirimu alamu. Kakati buno obuuma bwaliyambyeko okukubira nduulu ku babbi naye nga si bwalijjeewo bubbi. Bino buli systemic, buno obubbi buli systemic, buli mu kintu munda muli. Kati eyo embeera gye tuguluba nayo. Naye olwaleero njagala okwogera ki nti bulijjo tulonda obwa pulezidenti bwe businga okuleeta abantu. Of course mukimanyi bulungi nti akalulu kakwata ku pulezidenti ka ggwanga lyonna ate stakes ziba waggulu nnyo. Naye kana akalulu aka local government bulijjo baba wansi era
okulonda kukka tuba wansi. Ffe wano batugamba tulina miliyoni emu ey'abalonzi. Bulijjo bwe tulonda waakiri emitwalo 3 nga 2 nga mu 2 ku bwa Lord Mayor Gironda nenfunako 20, naye ku mulundi guno simanyi nti n'asatuga naawe kubanga bwe ndaba ebigenda. So tulilayikira okubeera ne voter turnout ekyasinze okubeera entono mu byafaayo by'okulonda. Nze byemmanyi waliwo ebyaliwo nga siriiwo, naye nze byembaddemu bye neetabyemu ng'omulonzi ate era nga candidate. Kano kalaga nti kagenda okubeeramu abalonzi okubeera aba wansi ennyo, omuwendo ogwa wansi ennyo gugenda kukola rekodi. So aweekiriridde. Ekirala kiri nti Lord Mayor, nsonyiwa kusala ekirimi naye abapoliisi bali bagamba tuve mu gazetted area eno bali awo era banatera okutuva nabo mwebali mu gazetted area okutuyisaamu eggaali bagambe basooke bafulume ebbu abapoliisi tebakkirizibwa mu area eno. Kakati ekisemba ekirala nti ekigambo Honorable Norbert Mao kye yayogera mu kijjukiro kirina kye kitegeeza nnyo ku byokulonda by'eggwanga. Yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu, nti zijja kutwesebwako bo ng'abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbugo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya. Ye tisemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka n'essemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina okubakulembera na butya bwe balina okulemberwa. Kakati yalangirira lwatu nti bino twerimba ebyokulonda tebiyinza kukyusa bukulembeze. Ekyo yali ayogera ekiteekebwateekebwa okolebwa. So embeera eno gye tukolagana nayo yemwereese ku bantu okuba nti abalonzi tukeetabamu nga bwe mukalaba era bingi bye tugenda okulangirira nga okulonda kuno kuwedde. Bingi bye tugenda okulangirira tirisi lwange ngenda okulonda kuno nga kuwedde. Either way it goes waliwo abamu bye tugenda okulangirira olw'embeera eno egenda maaso mu kulonda. So, Lord Mayor has just completed casting his vote and speaking to the media here at, I don't know this place is called what, but I think, yeah, it is Wakaliga. The political course of this country. So, what is happening right now, and of course with the violence that has graced or marred elections recently, and the tension that has been created, the mayhem we are witnessing, which explained the voter apathy and the despondence, this country is headed for the worst. I'm worried, God forbid, that we may be having our last days of elections in this country. People are likely to lose confidence and trust in electoral processes, and we may have an election coming in the future where people will say, to hell with elections. Because right now, you can tell from what the mood in the country, there is a lot of voter fatigue. And just a minute, one little thing. Even the kind of fabrication of results. You've had people where results have been changed at the 11th hour. At the polling station, they announce particular results, but when they go to the talent center, it's a totally different story. These have all explained the voter apathy we are witnessing. Lord Mayor Olonze, process yokulonde